ebyo baali bamusibye ne kana kekani ndaye ebinyuma ne bakabasajja banyuma ako butida ndoza musibye mwezi gwaliga gumu kwebiri kinene nyaawo namana ava ne kati sebo kano kandi wangu n'omukyala kyaliyo n'omukyala nyazaala gwe baataye ko lyanyirira banyazaala Sipapa ali atya naye kakyanga mutema kigambo bannamulye kolo mwakitema nedda I refuse nze n'abanyazaala Sipapa ninga bannaye either Sipapa abakyala bano banyazaala be baavaako enjogera nti omukote yeeramba lujja naye mwekomera Sipapa watulula buno butu obusiba omutwe bwalaga kale naye ekkomera bannaye yosi yangu naye nga improvings eva ku ebyo Sipapa alina ettama balina enkola gye batandise okukola bakusiba ne bakugezza tolina we weetaasiza nti ndieno ndi bubi gowalabyeko Segirinya ne Ssewonya ne bafaanana kale ate no basaze kati kale alaba n'omuzigo bagusiiga lwampaka weesiga ebizigo nja kukwata fulano nga tewesize bazadde bakikola bawadde ne babeerawo wakulisaako mu face nga tugenda ku kanisa n'akusiiga ebizigo era naye otuuba bwoti n'omasamasa bwoti n'oba toyagala wadde ne alinya basi gwasiga jangu ono banga agenda taatawo ng'oli ku nkaki n'odduka mu kamera ogambe nti bannange ndi bubi nga tolina wootandikira ekyo enkola si nnungi sirebo nedda wama nnungi omwana abanga ali ku mukakitaawe nyina n'agamba nyala ku mwana wange mukakitaawe alina omuddaabiriza napano biiti nga bena abadde talya siga ku bisigo n'akameza ku bugoye obutukula ekizigo ky'omuntu asiwuse era okiraba nga kyawukana n'omubiri nze nkubule so wompe Sipapa olunaku lwayo tuziba ne makindi okulaba nga tugenda maaso n'okuwulira omusango oba tulabe engeri omusango gwa klianti wange Sipapa ne mukyala we Shamira okulaba nga wegutambula lwe twasemba okujja mu kooti yatuwa ennaku 3 gwe mwezi mulamba okulaba nga state oba omuwagizi wa gavumenti aleeta obujulizi bwonna ekyennaku ennyo era azze n'agamba nti poliisi tenamaliriza investigations kulw'emisango gyonna gye bagulako abantu abo babiri oba bakransi banga babiri olwo kooti neetuwa okuva kati paka nga 12 Desemba okulaba nga tukomawo of course mu mateeka omuwagizi wa gavumenti aba akyalinayo ebbanga lya myezi egiddako mu maaso 2 okulaba nga akyaleeta obujulizi naye ekyo tekigaana ye kuleeta bujulizi mbagirawo oba mu kwangu ddala of course kye twasaba ku lw'ensonga 2 oba 3 ekisooka ffe tumanyi nti gino emisango tebagiza mu luzungu tetugamba Trump tough charges bombi ate so omuyekayeka nti Sipapa naye ne mukyala we n'engeri gye babakwatamu yokka yali emenya amateeka era tumanyi nti essubi likyaliwo okulaba nga buli kimu kigenda bulungi lwe tunakomerawo nga 12 tulina essubi nti kooti enkulu ejjaba nga emaze okuwuliza bail application yaffe olwo bajja kuba nga bali wabweru nga tuva nabo wabweru kanso ekirala ng'ogyeko ekyo bagamba emisango gino tegirina kuwozebwamu eno kooti tulina essuubi muno kigenda kwongerayo mu kooti endala before bail application oba gigenda sigalamu eno kooti of course essuubi kuffe teririiwo nti emisango gijja kuvamu eno kooti ku lw'ensonga singa bagamba waliwo okubba by this time round obujulizi bwali baddewo wakati wange nammwe tetulabanko ne ba complainants mu kooti tebajjanko mu kooti naye lesi gweno gwe omusango gwogamba nti ngulekedde poliisi oba nga gwe complainant tebasobola kubbako sente ezo z'oclaiminga nti Sipapa yazibba gold gwogamba nti Sipapa gwe yabba amasimu ne laptop ebisinga bya bei sente nyingi zigenda na mu billion then gwe n'ogamba tosobola na kujja mu kooti somewhere there was something fishy waliwo ekintu ekitali kirya ensonga lwaki ffe tumanyi nti emyezi 6 tuyinza n'obutagimalaako nga baklanti baffe bombi bali wabweru kale katubasubire babenga omwana agambye nti tayinza butanyira kwa kati yeebakako ani yalenga tava mu mabaala ekiro akola kiro kati ofuna kutulogejja ate bagana ne komera oba olinamu kasente likunyiganga lukebe balina VIP so ano bigamba mwebake wansi mbebakeko kakati tulinayo show ya bizonte leero neya Kenzo enkya bizonto bya leero Kenzo aliyo